kubanga n'emizikiti bagizimba nga gitunuliddewa Kaaba ya buli wobosala bafesinga direction yendi okitegeera Kaaba jeri ndikwegamba Katonda ali mu direction emu yokaawo awo ensi n'ensi zonna they face awo awali ekifo ekitukuvu ensi entukuvu ya Rabbi ya Rasulullah mukama wabimpo munansonyiwa abasiraamu naye oli yansikudde yakubye banne yakubye banne bagamba muzibe yabadde akomerera kiggala nga talina aya yonna gyatuwa bali abangilikana abawadde biliyoni 2 ne bagundi bakatholic biliyoni 2 ndeni n'abasiraamu miliyoni 200 yabyogedde balinawo kashirayini kaabwe nako emabegaawo nabo Mwanga yatta on a serious note Mwanga yatta enzikiriza ezi ejjo misambwa gwomanyi nti ne Yesu kennyini nze nawe nawanikidde ne ngamba bakatuliki baveeko balina Katonda Yesu yabonese ne Mama Maria ne baboneka ne balabika ennamugongo nga Mama Maria nga asitudde Yesu no Maria mama Yesu olabika kubire waggulu bwati ng'afaanana ati it was like this zabadde sawa nga 8 omusana ne likwata omusana nga guli waggulu gulu ne likwata ekizikiza nakirabye wano ku TikTok badere mi inform y'abakatu kyabadde namugongo gulu lyakuta Uganda lyonna si namugongo okka kati omwezi nga guli ku full moon gukuba Mama Maria gubadde mwezi musana mwezi Mama Maria n'alabika badde bakalaba Mama Maria ne Yesu Kristo oh my goodness ne bamulaba ng'atambula ku bire n'alabika ku bire ne balyoka bawanika lindako nedda lindako Yesu ogenda tamiru kukambugenda kusiiga kwalo nakedde ku macanga tamayina gye yavudde bambuza avuddewa waliwo yagambye kasitaffe Mama Maria bwe twamulabyeko tubadde tulina okunywa bia era crates zino zonna ngulidde bantu banyweko Mama Maria twakoze eki Mama Maria aleta abantu okunywa yali badde mama kyo tabagadde mama bamuyambe banywedde ne bukya kumacha nkafunye kumacha nga abanyonnyola afe kasita twalabe Mama Maria ne tumanya obugaga buyingiddewo muwala omuto bwati kubeera mutuju nsaasira wa boda olusi abadde talina mudiiri omuwala bambye n'afuuka buwunga abaana abalina emitima somba suicide kati oba yazaala oba tazaalangako lwakuba mutuju kati ababa tebakyasobola tugamba olaba yono aliwa ono nga simulaba omutwe kiteeke mu bwongo nti gwolaba yaliwa bw'oteekamu okuwakana mu bwongo jatumulaba you see this light tangaala ndaba weloka mutuna mugongo this one ko katangaala oyo mama ate Yesu aliwa uyo it was a good kyetuliko mwebale nnyo okukuŋŋaanira mu sirayini musabo mukulikeeyo era bafunye omukisa kuva wani muwa mawagali Kizito omuto Yesu yennyini yalabiseeko ye yabawadde anti kati kyeneebuuza bino bintu binumya omutwe Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale bakama baffe mwenna abagoberera expo mwebale nnyo omulimu gwe mukola gwa ttenda abali mu mawanga ag'enjawulo with
salute you in Jesus' name. By the way, lero nakusoma ezi zirinya olunaku lwajjo lwabadde sad oba third oba satu omwezi ogwa Ssebaaseka June omwaka 2025 twadde tujaguza emyaka oba 10 oba nga 4 kasookedde abajulizi batugumbulwa. So mikwano gyaffe mwenna abakkiriza mu nzikiriza eyo abavudde abatindize okuva Kenya abavudde yonna mambuka ga Uganda mukulikire eyo ddala. So tukomeo olunaku olwaleero story ya leero ba topic ya leero njagala otwegeke ebirozo otutegere agatawunyiza vumbi kyemmanyi ogenda vva wano ng'olina kyokoze ekikyo gyemu ekyamakulu kalira naye. Before that tulina aba God Heals Herbal Medicine basangibwa mu kibuga Kampala ne mambuka g'eggwanga lyattu Uganda mu kibuga ekikulu ggulu. Ogenda bafuna bakuyambe ku ndwadde zitali za ngeri emu abasoga bakoba editali da nsambo ndala bakuyambe balabike ng'ofuna eddembe. God Heals Herbal Medicine bano eno bawonya endwadde enkuyanja manyi waliwo enjawulo y'okujjanjaba n'okuwonya eri abantu abasinga nga bo bajjanjaba bujjanjabi ne bakujjanjaba naye nga towona. So wekwata ba God Heals Herbal Medicine osobole okuwona. Eddagala lyabwe basobola olikutuusaako awo wennyini ku mulyango gwo wowangalira ku namba y'essimu ng'eri ne ku WhatsApp 07006 teekawo 06 4923 bakubireko simanyi prostate enlargement simanyi emmeme efundukayo simanya ekirwadde kyonna ky'olina call them. Ate mwe abaagala ebifaananyi we have Alpha Media Production tukuba ebifaananyi ossa ne videos ennungi otukubireko. Of course tuli ku Ubuntu Hotel Lugala masanafu byakulya byakusula massage sauna. Oh my goodness ng'omubiri gukoyekoye Musumba Yesu yeebazibwe. Amina. Kuli kale na mugongo saagenda na mugongo. Before I kugenda wala nnyo kikolwa ekyo kya Katonda kya bwa Katonda tonsikiza n'okunyonyanjira saagala kugenda wala nnyo soke tukijjewo abakatoliki bannanyiiga ekikolwa ekyokulamaga is it a godly deed njogere nti no si kya bakatonda naye ngenda akunyonyola kusinziira ku ggulu then ne ku ddiini yaabwe then ne kufa abalokole ngenda kunyonyola mirundi egyo ebiri emeka egyo esatudde mabuze lusimbule kama yebazibwa abooluganda. Amin. Mumanyi bulungi nze Pastor Edward Mugisa atatya sitya biduduma sitya abasamize sitya abalogo sitya n'emisambwa sitya ne sitani simutya kati nafuuka ekyuma nagguluba waguba ndi mu field ey'okuwangula emyoyo mu Uganda n'okuleeta revival mu nsi yonna. Right. Yeah. Tulina simu gye tukutera kugaba oba ng'oyagala kusabirwa eri 07-618-22 so mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo abalokole n'abatalobalokole obaagala bonna tososola olunyiri lugamba love your neighbor tegamba nga ko love your born again neighbor only your born mate born again mate your faith mate maybe egamba love your neighbor as you love yourself okitegeera so mwena mbaagala tandikirawo namugongo twagenze kikolwa kirungi nnyo ekyo kya bwa Katonda okusinza ekibumbe kitonda si kya bwa Katonda. Kikyoyita ekibumbe Musumba ebibumbe bye baabumba ebifaananyi bifaananiza abo bantu baafa si kya bwa Katonda kya sitaani. Bayibuli egamba ye Katonda wabujja tayagala abasi tosinzanga ekibumbe kyonna era olaba n'abaana ba Isirayiri baakole ekibumbe ky'ennyana tebasobola kuvaawo awo gundi bwe yayambuka n'alwayo Aloni n'abakolera ennyana. Aloni ye yagikola niyo yabakolera ennyana yababumbira ennyana waliwo abayaayawo tufunire ffe ekyokusinza kitegeera kati lwaki ngezaawo kubagamba nti ekikolwa kye mukola okugenda kunywegera ebibumbe mulimu sitaani yennyini. Yes. So teriyo kya bwa Katonda kyonna kyonna naye kyengezaako ombuzize ekibuuzo kati tugenda ku kimu
kimu nawulidde waliwo omusiraamu awo abadde agamba nti oba wembaale nalabe ku TikTok obawa ng'agamba nti mbu bano abakatuliki bali mu kusinza ebiwumbe ey'enkola y'okusinza ebibumbe ne tulabira ddala abalinnya wano ennyonyi nga bagendawa wali Emeka batuuka ku kibumbe kyennyini ne bakivuunamira kati dawe ebikolwa bingi ebikolebwa mu lugendo olwo olw'Emeka balina n'ekifo kugamba even simanyi balina n'ekifo balondera amayinja simanyi omusanvu ne bakuba emizimu balina ebikolwa byebakolera ate naawe obeera sayidi eri gye bakubire mayinja ofiiramu ate bafiirayo n'okufiirayo beetolola ejjinja nga bambadde ezo enkutu oba enyiraamu temuba yadde wuuzi kugamba bintu bya bulombolombo nabo balina okitegeera kati ye yabadde akuba banne ate ng'alinga naye yeekomerera kumbe y'obusamiza abutekamu n'ennyonyi abutekamu ne visa okitegeera kati olaba bayibuli egamba yatuwa eddembe ery'okusinza yatuwa emirembe egyakola ki egy'okusinza si gamba nti buli bw'onooba ng'osinza olina okusinza ekibumbe olina okusinza sapuli kubanga n'emizikiti bagizimba nga gitunuliddewa Kaaba buli woba osaala bafeesinga direction yendi okitegeera eri Kaaba jeeri ndikwegamba Katonda ali mu direction emu yokka awo ensi n'ensi zonna they face awo awali ekifo ekitukuvu ensi entukuvu ya Rabbi ya Rasulullah mukama wabimpo munansonyiwa abasiraamu naye oli yansikudde yakubye banne yakubye banne ngamba muzibe yabadde akomerera kiggala nga talina aya yonna gy'atuwa naye ng'ali mukomerera bukomerezi niyo bali awo yabadde mutuufu kujjako ng'ali alokose singa ali pasita singa nga pasita sisobola kubeera mukubula naye ndaba nti ye gundi oyo yabula yadde nange ndi mukubula kati muzibe agamba munne muzibe nze nalabako abalalu baali babiri ababa beesekerera musumba stories ntuufu nalaba abalalu babiri erugazi awo nga ku rawundi kati omusana ne gwaka nnyo omu n'agamba munne tuve mu kasana tujja ggwe eddalu ate omunne n'amugamba ati tuveewo webale kukiraba so baleredde balaluwe naye eno n'alaba nti nalemera mu kasana bagenda kugwa eddalu kati eyo bali ku stage 1 y'eddalu kati kasana kali kagenda kubatwala ku stage 2 so ne sheikh asobola okubeera eno ey'okuba mayinja n'alaba nti abakatuliki n'abangelikaani baabula nedda yalaba bubi yalabye bubi ate n'omusombo on a serious note nabo balinawo ekijjukizo eky'abasiraamu kozi era president yagambye bw'ati bali abangelikana abawadde biliyoni 2 ne bagundi bakatholic biliyoni 2 ndeni n'abasiraamu miliyoni 200 yabyogedde balinawo kashirayini kaabwe nako emabegaawo nabo mwanga yatta on a serious note mwanga yatta enzikiriza ezi era bwe baali bamuyeekera omujjako ku bukulembeze bwe beegatta abangirikaani abakatuliki n'abasiraamu then abazungu ne babafacilitatinga ne bakuba mwanga ne bamujjako ne bateekako omukulu waabwe so nabo yabitta alina bye yatta emabega waawo balinawo kasirayini kaabwe abasiraamu akati ensonga yange katusooke tugende mu ggulu ebiseera ebyo wali tewali wabalokole it was born again faith yali teriiwo kati bino bintu bya buziba bye mbagamba ensobi eriwo toyina kusinza ekibumbe ekyo kyo nteekako omukono naye omuntu bwe tugenda mu kubikulirwa omuntu yenna bw'abanga atemeddwako omutwe ku lwa Kristo nakkiriza nasigala nga agamba nze nzikiriza Yesu Kristo okubeera mulokozi wange oyo anonolibwa ye nga yiye gwe bakikoze yes ate bano abamukiririzaamu ne bamusinza bo tebanonkyabo baba bali mu kusinza ekirala awo emizimu emirala gye gyegatagata magombe ne gijja ne jingira mu kifaananyi ekyo so si Kizito omuto yennyini so si Nuwa Mawaga si bazeketa egyo giba mizimu kubanga waliwo manya bazeketa waliwo musumba waliwo musumba wano musumba Robert yes bali yajja kubanyumiza kubanga nze musumba Robert mvude naye wala nga tulimu ebyo bintu by'okubeera nga
tutambulira mu bulokole nga amutereza okitegeera bwetyo naye ye mu kusooka yali mu katuliki nga agoberera bazze kola ki ketta naye nga balinnya ensozi eyo nga bameketa mayinja nga baseketa nga abalinnyeko nga Kasaabatemba ejjoba olimanyi nga batandika kumeketa mayinja gennyini okitegeera so ekyo giba mizimu oyo aba bachwezi yabalinnyeko ejjo misambwa gwomanyi nti ne Yesu kennyini nze nawe nawanikidde nengamba bakatuliki kamba veeko balina Katonda Yesu yabonese ne Mama Maria ne baboneka ne balabika Namugongo nga Mama Maria nga situdde Yesu no Maria mama Yesu olabika kubire waggulu bwati ng'afaanana ati it was like this zabadde sawa nga 8 omusana ne likwata omusana nga guli waggulu gulu ne likwata ekizikiza nakirabye wano ku TikTok badere mi inform y'abakatu kyabadde Namugongo gulu lyakuta Uganda lyonna si Namugongo okka kati omwezi nga guli ku full moon gukuba Mama Maria gubadde mwezi musana Mama Maria n'alabika badde bakalaba Mama Maria ne Yesu Kristo oh my goodness ne bamulaba ng'atambula ku bire alabika ku bire ne balyoka bawanika nedda lindako Yesu kulabika Bayibuli egambye bweti teri amanyi olunaku teri amanyi akaseera olunaku Yesu wagenda kuddako alabike ku biraawo teyazze nedda alindako anti njagala kutereeza kubanga bali mukulaba eri Yesu yennyini atugamba okujjako kitaffe taata we yamanyi essaawa n'ekiseera n'olunaku lwagenda akola ki kati twalabye eki balabye eki mwalabye gundi mwalabye bano bachwezi batambulira mu bbanga ne bawanika emikono abadde b'amasaza be basinza Yesu Kristo yennyini ne tumulaba ne tuwanika oli yawanise emikono abadde afaanana mbeire n'endala eri ku nnuma ye buti yewonieka embwa lindako lindako naigwe gundi oh my god mpozi bagiyita Namugongo Shrine ekiggwa ky'abajulizi awatukuvu awakyalako lindako tetunateekawo kigambo batukuvu sikirabayo it's a holy place where Namugongo Shrine is a holy place. Is shrine. It's a shrine. Yes, but not a holy place. It's a holy place. A holy place can be a shrine. Because a shrine is a place where you gather to pray. What is a shrine? A sabo. Where you pray from is called a sabo. Chimbadde njagala ojeyo naye tewe defending. Kyogere bulungi. Essabo mu lulimi Oluganda ekifo kyonna w'osabira kyonna ky'osaba lyessabo lyessabo era n'ekkanisa in actual sense nga tuzze mu Luganda olutuufu ssabo kanisa kye ekigambo kanisa kitegeeza ki nze kiri mu lulimi ekkuŋŋaaniro ekkuŋŋaaniro kirala gwe oli mukubuzaabuza towabya abantu Oluganda luno lindako ekanisa esigala kanisa era Bayibuli egamba ekanisa ya Kristo essabo lya Kristo wali okisanzeeyo ne Montana taliyo lindako Montana taliyo yafa n'azuukira n'avaayo taliyo gye bamunoonyeza kati mwe mukyali Montana gye munoonyeza nga bw'owulira ennimi olwo olulimi essabo lulimi lwa buziba tuveeyo twavuddeyo kubanga buli bw'oyogera essabo mbamanyi muba musamize kabona musamize yalina okutuula mu ssabo bw'oyogera kanisa bw'oyogera kanisa mbamanyi kabona owa Katonda yatuula mu kanisa ffe bwe tukuze nga tumanyi era ne mu Bayibuli bw'okinoonyereza tojja kusanga mulokole musabo kujjako nga yeetute yekka. Can I collect you point of information? Nze bweto wenkimanyi gwe tojja kunkolekitinga. It's called Namugongo Shrine. Yesu ne Mama Maria, they were viewed physically nga bali waggulu ku bire. Kibanayi. Bandageko nda makute ebifaananyi. Nenda tunudde nange ndoonya maama waali. Maama lwaki aganyo viewers? Maama alabika abuza. Naye ani abadde amwogerera? Simanyi walwadde ku mizina ne baga Mama Maria ne Vice President navaayo namulaba. Nena awuba emikono. Yamulabye. Simanyi ne jjajja yawubye. Yabadde eno muba. Nena yalabye.
Anglican tebamulabye. Jeje yabadde ku side y'Abanglican. Yabadde ku side y'Abakatoliki. Oh sorry. Nezaake jajja yabadde ku side eno y'Abakristaayo. Abakristaayo bo tebajjukira tosobola kusosola Mama Maria okusukulumya Yesu. By the way, Mama Maria kankulopere honorable zaake Butebi ow'Emityana we basituse to recognize the presence of Mama Maria tewasituse zaake it's better you behave. This is not bona bameya bonna nabalabyeyo abo basituse Mama Maria olwalabise ne basituka emikono ne bagiteeka mu bbanga abasajja zaake yasigadde atudde abasajja bana Uganda Musomba nalabye ne abasajja abakulu nga bawanikidde ebire nga bikozize ka right nga bombanyi nti olwedde enjuba emusana gwate gubikiddwa kati mukujja nga gupenetratinga mu bire gukozinga bula obufana ifana Uganda meya waffe w'ekibuga Kampala very respected people politician abasajja b'amaanyi nga basituse bali recognizing the presence of the ne wanupu nabalabye nabo totutuuka yaawo naye banaye it was a good kyetuliko mwebale nnyo okukuŋŋaanira mu sirayini musabo mukulikeeyo era bafunye omukisa kuva wano amawagali Kizito omuto Yesu yennyini yalabiseeko ye yabawadde anti kati kyeneebuuza bino bintu binumya omutwe bagendedde ku Yesu bagendedde ku Mama Maria oyo bagendedde ku mawagali bagendedde ku bajulizi abiri mu babiri Bakatoliki I stand to be corrected 23 ba Anglican kati n'abasiraamu abatti basamu yadea bebagenze okungubagira kati mu process eyo since bano batuukirivu bagenze kungubagira ate bagenze kukola bagenze kusinza kubasinza Maria okusinza bifaananyi n'ekyo Bayibuli kyeyiwe wawe bagambira obikolera okusinza Bayibuli wawe egambira osinza ebifaananyi anti kati munaye ate yeegaana bugaanyi tosinzanga Katonda omulala yenna abankoseere bajjawo ekintu ekyo lwakuba nze saagala kingula Bayibuli kubanga bajja agamba oyo yazza bitegese scriptures ziri omwo ze sigenda n'okunyonyola saawa zino naye musooke mutunuulire ddala bulimba obujjudde mu bire nze munzuumingire bulungi ebiro ebyo bwe naalabamu Yesu nja kugamba nifuse mu Katoliki Muzumba oli kujjonkera Yesu nedda ebyo bintu bya bulimba baleke kulimbanga abantu nga tulaba ensi namba ng'eraba ne mutulimba ne mutugamba yaani yasoose kumulaba oyo gwe njagala kirabika gwe mulimba walimbidde ddala nabo baalabye era n'ab'obukamera naye bannamawulire nga they are trying to zoom kyenjagala tumunoonye wano kubanga ku social media wonna kwali olabika let me try to show you Yesu Kristo yalabiseemu kambuze Mama Maria tweyanze getujjango tusinza Mama Maria oba tusinza Yesu whatever the case ebibuzo byange tobiddamu ekizibu bibuza ati kudde muki Musomba nange onsonyiwe Mama Maria simanyi oba basinza Maria oba Yesu tugenda n'okusomamu nga bw'onoonya ojja kunonyeza Matayo olabe olaba yono aliwa ono nga simulaba omutwe kiteeke mu bwongo nti gwolaba yaliwa bw'oteekamu okuwakana mu bwongo jjatumulaba you see this light tangaala ndaba welcome tuna mugongo this one ko katangaala oyo maama ate Yesu aliwa uyo nekino kibaki kiriko n'otamaka ekyo kyazebuzi ki baki download ze kiriko ne kawota nirigira abasajja abakulu oyo ye Yesu mbu na Mama Maria wuno aliwo gezaako kuzibiriza amaaso bwoti zibiriza when the object doesn't appear clear when it's near you nedda sebo nedda Mama Maria neno atutukonya abo this is ako ka black guno mutwe omutwe guli ono ye Mama Maria olaka toli mukkiriza olaka toli nze siri mukkiriza lingira nze ndi mukkiriza
ngenda kulaga Zaake bano no babiti lengera Zaake n'okuseka ali wa Zaake uno n'okuseka atono wa white bano bakulembeze baneno babaka ba parliament lengera Zaake n'okwesekera Yesu ne Zaake buli wamuntu ala opposition uno yuna asika oyani bano sibamanyi ni Zaake uuna atudde Zaake atudde Zaake twala opposition ne mwana watuko okanira mu mugundi abalaba nena mugongo sigalo otwala era opposition tokoma mu parliament Yesu uno aliwo Yesu uno kati gwe kitwale nti gwolaba ojakundumya n'omutwe Yesu nebala akatu kimugenda tuba ti mafia yenna yalabye mama Maria ne Yesu Eaza kambabulire omusana gwe gwakubye mu kire ebirenga bibise era buli lunaku bwekyo bwe kiba kiri nomo nze mba njagala kulaba nti wuno omuntu yennyini onja kukkiriza ate ebintu bya maama bwato bwe yalabikira n'eggayaza kadinisa ne bakatwala ba mama police wetereze naye oyo mama yandibadde akubye ba police mbooko amazima nkubulire ekintu kya Katonda n'okijja bw'oti mama wa kisa oli muzadde nakazadde otusabire fa abonoonyi naali omutuukirivu nyina wa mbadde nkugambye sooka onsomere Matayo 2 ndyoke nkunyumize nti ekintu kye balimu mpozi n'abagambye kunyonyola mirundi 3 obuzibu naawe mpakanyiza nnyo ne bimbuukako Matayo 2 olwokumeka tandika olunyiri lwokubiri awo Yesu nga bagamba nti ali luddawa Matayo 2 olwokubiri ali luddawa oyo yazaalibwa kabaka w'Abayudaaya kubanga twalaba emunyenye ebuvanjuba tujja okumusinza olwokusatu tujja akola ki kumusinza olwokusatu Kerode kabaka bwe yawulira ne yeraliikirira era n'aba Yerusaalemi bonna n'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna n'abawandiisa b'abantu n'ababuuza nti Kristo alizaalibwawa nabo ne bamugamba nti mu Besulekemu eky'Ebuyudaaya kubanga bwe kyawandiikibwa nabbi bwe kityo nti naawe Besulekemu ensi ya Yuda toli mutono mu balangira ba Yuda kubanga afuga aliva mu ggwe alirunda abantu bange Isirayiri soko kirire lindako soko kirire ku 10 oba ku 8 awo we baleetera gundi okumusinza bano bagezigezi bajja banoonya Yesu okitegeera banoonyani Yesu bamulabira ku munyenye abagezigezi bava mu Eastern Chovula nkugamba abantu bava mu Eastern baba bagezi sebo vaawo nze nva almost east kuba ndi awo yuku east era Chovula olina olugezigezi wano waliwo njawulo olugezigezi n'obugezi olugezigezi lubi olina ki okubye kutta n'amagezi si lugezigezi gendo ku lunyiri lwa 8 olw'omunaana lugamba n'abasindika Besulekemu n'abagamba nti mugende munoonye nnyo mulabe omwana bw'afaanana naye bwe mumulabanga ne mujja mumbuulire nange ndyoke njije mumusinze 11 ola abagana kusinzaani omwana si maama ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne Maryamu nnyina ne bavunnama ne basinza omwana ne basumulula ensawo zaabwe ne bamutonera ebirabo bya zaabu n'obubaane n'omuggavu basinzaani omwana the child yali naani sokolinde lwaki tebasinza maama simanyi lwaki babeerabira maama Maria awo naye ffene abakatoliki tusinza maama Maria tumutirawo n'ebibumbe kuziwankaaki lwaki beerabira maama ne bavunamira omwana abagezigezi ate lwaki birabo tebabiwa maama lwaki babiwa omwana mutunnyonnyole kati nno mu kusinza kubamu kuwa ebirabo ate n'abalabye ebirabo kituufu mwabifunye tewalaba ebirabo nga babitwala mu maaso ebawaayo ne bavaayo n'obudomola bw'amazzi ku nyanja eyo kati kambuuze it's a holy water according to them it's not mine omabwe sitakwekwakula mawo according to them oba ogenda kunnyonnyola bani n'okulwana naawe kubanga amazzi amatukuvu nagalabye mu bapoliisi nga balabuna
nga musajja yambadde suuti ng'ayigalamidde muli bano banywe mubisi banywa walaje embizi nenamu ati obadde opapye badde kyanyonyola kiri ate nga njaga agenda wali mugenda tamiiri kuka mugenda kusiiga waliwo nakedde ku macanga tamayina gye yavudde bambuza avuddewa waliwo yagambye kasitaffe mama Maria bwe twamulabyeko tubadde tulina okunywa bia era crates zino zonna ngulidde bantu banyweko mama Maria twakoze eki mama Maria aleetera abantu okunywa yali badde maama kyo tebagaladde maama bamuyambe banywedde ne bukya kumakya nkafunye kumakya nga abanyonnyola ffe kasita twalabe mama Maria ne tumanye obugagga buyingiddewo crate nga zitumye wali nga bagamba balina okusooka bazimale kuncho kumakya then badde waka ekitegeera naye mama Maria neyeeza okumanya balwanye nnyo kuba waliwo obutujjo wadde bugenda okukolebwa ku bajulizi ate okireese muno mbadde manyi nakyo kitukireeta eri tukimalirize nedda sebo muno tukimalirize yezu yataasiza bomu kakati waliwo bunabbi luli lwe nagaba wano nenkugamba nti nali nsabira Uganda enkuba n'enkuba mukama naŋŋamba nti ayeze side emu nesigala ng'ekoze eki okitegeera ekintu ekyo kyatuukiridde okitegeera kyatuukiridde kati abantu bamu tubagamba banaye ffe tusabira eggwanga oyimirirawo olunaku lulamba nga Katonda takuleganya kwebaka nga tosabidde ki eggwanga yes abantu basobole kulema kukola ki kufa lwakuba abantu bamu mbwe mutulaba mugamba nti abamwoyo bawuguka bagwa eddalu kati agenda kusabira ggwanga talina byasabira kitegeera ekizibu kyo osabidde nnyo ebintu byo ne bigaana kuwona oba ne bigenda nga nagenda ensonga eri nti Katonda yakugamba dda obeeko byosabira n'okola ki n'ogaana kati oli mu bujeemu okitegeera kati ate ffe abawuliriza eddoboozi lya Katonda abawuliriza Mwoyo Mutukuvu kakati ffe bwe tuwuliriza tukola kubanga Bayibuli egambye mu Deuteronomy 8 nti kasita okkiriza n'owuliriza eddoboozi lya Katonda ate n'ossa mu nkola byakugambye amateeka n'ogakola agenda kusitula waggulu w'amawanga gonna atakuwa omukisa so mukasa muwulira mutandikirawo butandikira yikyovula nakugambye nze kasita n'eddoboozi eriŋŋamba ati kati enkyakola crusade ne kati olaba nga twawadde budget yawedde naye tulumba mbagamba tulumbe tebakuzikiza kasita owulira ddoboozi n'okola kakati twali tusabira nali nakunyumiza ekyo mukama naŋŋamba naye sayidi emu akoze eki aginunudde kati sayidi emu yeeno y'abatujju kitegeera babadde balina okuyiwa omusaayi babadde balina okufa bakole ki baveewo abantu bamu mwogera ebintu bingi mulina sayansi mungi naye olunaku ekintu bwe kikutuukako mutujju nakutulukirako ojja tegeera nti bye boogera bikoze eki gye bali abatujju gye bali abatagaliza Uganda gye bali abatabaagala gye bali abakolerera ssente zaabwe kulaba nti Uganda eri wansi ate bo tebafaayo oba oliwa opposition oba oliwa waki kubanga mu church mubadde ba NRM boka abantu bangi okitegeera mubadde mugenda kufiiramu buli muntu okitegeera so ebintu bino bye twogera bibaayo mukama tulaga ebintu nga gyeberi ate ng'obunabe bugenda akola ki kutuukirira nze nabagamba wano nembagamba mwegendereze accidents ojjukira nga nkugamba obujulizi obwo accidents zibaddewo mabbaasi gagudde lwatwaliramu nolupala eriya waffe lwatwaliramu Rajiv yes ngambagamba banaye mugambe abantu basabe tolinnya motoka nga tokoze eki tosabye kati sooka ombuulire muwala omuto bwati kubeera mutujju nsaasira wa booda oluusi abadde talina mudiiri omuwala bamubye n'afuuka buwunga abaana abalina emitima somba
suicide. Kati oba yazaala oba tazaalangako lwakuba mutujju kati baba tebakyasobola tugamba oba alese obwana bannange mwennango Katonda akuyambye n'abaka vidiyo kano mufanga kinensi kyokka naawe obulamu obufiirwa nekyolwanirira tokifuna kyokka obadde ogenda kutwala abantu bangi naawe sooka okibalemu naye nsuubira bano abaana baba batraininga kuva wansi abamu babawamba bakyali bato ne bamutraininga kintu nekibanteekamu alina obukyayi ekisinga kunyiiza kweri yeebikiridde akakaaya k'abasiraamu awabeera n'emitima abo ebasinga okukola ezo kati babiteekamu n'enzikiriza ya Allah mpozi kufa n'abatali abakafiiri jihadi lutalo lutukuvu kati mbu yafiiridde mu lutalo lutukuvu simanyi missoni eyabadde yaki oba kutta abakafiiri oba kutuusa ku Uganda bulabe nekisinga obukulu Katonda yatuyambye bo bonnyini bokka tetwakoseddwa ng'ekyali lugogo kyaliwo abantu gye baafa Katonda tugamba may their souls rest in peace bana bafudde okujjako wa boda gwe simanyi wa boda kirabika yaluguddemu bambi musajja akedde aze asiibudde waka abaana bamanya agenda leeta ki akameeza bulamu bw'ensi okitegeera tuwe bito naye anyway tusaba Mukama nti kubanga twebaza Mukama ti teyase bangi bafudde bokka bameka babiri yes naye baatulikidde tewabaddewo new crowd okujjako badde bakayisa just tax so byebyo mikwano gyaffe naye njagala okuliseeyo bamaama bataata babadde namugongo atuwunzika balokoke abooluganda mulokoke kubanga enkomerero etuuse Yesu anaatera akolaki komawo muleke kusinza ebibumbe bemusinza abo already bakola ogwabwe bavaawo kubanga revival eya Yesu kutegeerwa nti mu Uganda bakola like announcement bakola ng'ekirango nti ffe tugenda kufiira Yesu okitegeera bo bakola nga kirango oba bakikola mu bubi oba bakola ki naye revival yes yatandikira okwekyo nti obakabaka bwonna bwa Buganda ne butegeera nti abasajja bafiiridde ki bayidawe ne gundi yafa afuuse mu Protestant naye ategedde Yesu oyo Daniel basamulekere mwanga ono kabaka yafa lokose yafa afuuse mu Protestant anti kati ng'abatiziddwa kitezali ategedde ku Yesu okitegeera so ensonga lwaki naye kati oli gwe batumanga kutta Mukajanga simanyi Mukajanga oba ali ata Mukajanga ali mu mbeera ki nalabye mukwano gwa muzungu agenze ku ntaanaye ye Mukajanga katanga akola ki ada genze tufunya kuvunamira akutufunya information wando zadda agenze kwogerako n'omugenzi amutubuliza ali mu mbeera ki abulo banyiko bifuna obulungi anyway tubajjeko engalo to winding up ngamba nti ffe tubalinze tuva na Spiritual Purpose Gospel Network nabagambye dda crusades zaffe zigenda maaso buli mwezi Mukama yatugambye tukole crusades then n'abaana betulabirira ba Charity Africa Foundation enjala ebaluma mwezi gwaweddewo saabasindika kamere muyimirire naffe tusobole kubeera nga tulabirira bano abaana kirala namba nagisomye sinagisomya nagisomye wali osobola kubanga oyagala kusabirwa namba oba kuneebuuzako eri 074621 1841 Mukama banjagalira mbagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Story eno gye tukoze bw'oba kale ng'oli somehow offended ng'onyizeemu tugenda kusaba tusonyiwe. Naye kasowulira ekintu ekyogerwa ne kikunyiiza omanya si kirungi. Kuba ekintu ky'okola nga kirungi oba kyogerako tonyiiga. So for now Mukama abatukuumire tusinkane mu stories endala nnyingi. Bye bye. Export TV to the world.